العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بزا اجتيب الله تبارك وتعالى nanyini matendo nanyini buyinza buli nsonga yonna olw'obulamu bwatuwadde mu kaseera abannaffe bangi bali mu mbeera ezinyigirizibwa, naye alhamdulillah Allah atutadde mu abo abasobodde okujja mu kifo kino kanya dini w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala olunaku olwaleero. So byatukoledde ebinene n'ekyo kyamaanyi, tusanyu kubanga tumwebaza, tumusaba w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala sebengira n'emirembe mukama waffe Nabi Muhammadi afdalu salawatullahi wassalamuhu alayhi. Nga mukimanyi leero wakusatu tubeera ne puroguramu yaffe ey'okuddamu ebibuuzo ne Sheikh Abbas Senkuba, Director wa Mukono Islamic Institute. Alhamdulillah yamaze dda okubeera nga twegattako era tugenda mu maaso ne puroguramu yaffe biidini subhanahu wa taala. Tusaba obudde bwe tugenda omumala wano w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase nabo fi duniya wal akhira. Nga tetunaba kugenda mu bibuuzo, insha Allah Sheikh agenda sooka ababuuzeeko ate abeereko n'obubaka obw'enjawulo bw'abatuusaako nga bw'eri enkola yaffe. Wa barakallahu fiikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza tumutendereza Allah tabaraka wa taala. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagwanidde okutendebwa n'amatenda amajjufu. Byetutenda byonna bimaliriza na kuyingira mu kaggulu oba nakusaanawo. kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikrami fabiayyi alaai rabbikuma tukadhiban. Buli ebiri ku nsi byakuggwaawo, agenda kusigalawo Allah. Oyo ate yasaanidde okutendebwa amatenda amajjufu agatali mukendeevu. Kubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe okutya Allah tabaraka wa taala n'okubeera abeesimbu ku nsonga z'eddiini. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ebyo Allah bye yamussaako yagamba nti walillahi ma fi ssamawati wa ma fi l-ardi walaqad wassayna alladhina utu l-kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu llah. Allah ebiri mu magulu omusanvu n'ebiri mu nsi omusanvu biri Allah. Allah yakuutira ababasookawo be yawa ebitabo, nammwe abaliwo olwaleero okubeera nga tutya Allah tabaraka wa taala. Abawali bwe batunuulira aya eyo baaga ntakuwa llahi wasiyatu l awwalina wal akhirin. Okutya Allah tabaraka wa taala wasiya daami, nga ddaama eryo lil awwalina wal akhirin, abaasookawo balina okutya Allah, Allah yabalamira. Wal akhirin, n'abasembyeyo okutya Allah ddaame nga Allah tabaraka wa taala yeribalamira. So baganda bange ab'ebitiibwa, mbakuutira okutya Allah nga nange seereseeyo twefeeko tukole Allah byayagala.
twefeeko Allah bye yaziiza tubireke tujja kuba tumaze okujjuliriza kye bayita okutya Allah jalla jalaaluhu. Ensonga endala baganda bange era nga nkulu nnyo okukuutira baganda baffe alina kyabaayize mu ddiini okukikolerako. Lwaki tiwookolera ku kyoyize mu ddiini obeera omaze okujjuliriza kye bayita obukulu bw'okuyiga. Naye omuntu nga ilimu ye temugasa kyayiga ogenda okulaba nga aviiriddemu awo takifunyeemu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tabarakallah, jazakallahu khairan. Biidhnillah tugende mu bibuuzo byaffe era nga tugenda okutandika nakyo biidhnillah. Agamba nti Sheekhe Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza okusoma suratul Mulk buli kiro. Yenna anagisoma agamba nti ejja muwolereza mu kabuli, ejja muwolereza ng'ali mu kabuli. Agamba nti essula eno ninagisoma nga mmaze salatul ishaa'i oba nemba mmaze magalibi nzikiriza ogisoma, oba ninagisoma nga ngenda kwebaka. Sheikh nsaba kuntangazaamu. Hadithi yajja ng'eri mu Sunan Abi Dawud ne musnadi mbaseera bidogwa Imamu Ahmad. Yagamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratun fi kitabillah, essura mu kitabo kya Allah tabaraka wa taala, ma hiya illa 30 aya. Suratun fi kitabillah, essura ng'esangibwa mu kitabo kya Allah Quran, ma hiya illa 30 aya. Essura eyina aya 30. Ega nti shufi'ati rajulu yawma alqiyama, egenda kuwolereza omuddu ku lunaku lwa qiyama. Binaga nti tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Essura eyo essura egamba nti tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Essura tugisoma ddi? Essura eyo abawali bagamba bangi nga tonnaba kwebaka, man qaraa qabla al-nawm, yali badde ekirungi omuntu n'agisoma nga tannaba kwebaka. Era bagiteeka mu bulaadi oba mu adhikaali ze tukola oluvannyuma lwaki nga tugenda okwebaka oluvannyuma lwa isha. Abo ne bagamba nti kiro kyonna osobola ogisoma kubanga bakusookawo nga abalongoofu bagisomanga kiro. Ne bagamba ogisomedde wonna, ogisomye misana, ebbanga lyomala olina kye bayitawo mudaawa, buli kaseera ogisoma. Oba ogisomye misana naye ng'ogikola ki? Ogiddiŋŋana. Olwaleero n'ogisoma, enkya n'ogisoma, nawe n'ogikola ki? N'ogisoma. Ala kulli byonna biyina wajihi, byonna bituufu. Omuntu asobola ogisoma emisana, asobola ogisoma ekiro, ebbanga lyamala nga agiddiŋŋana agisoma. Hadithi eri ku ddaala lya Hasan, era abawali mu bangi ba Hasana hadithi eyo nga bagamba nti hadithun Hasan. Omuntu asobola okubeera nga nahtaju bihi, essura eno tubeera nga tugisoma. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheekhe, singa nkendeeza mu swala, sujuudu sahwi nakugireeta nga sinnaba kutoola salaamu, naye singa neerabira nentoola salaamu nkola ntya? Sujuudu sahwi inda al-ulama, abawali baffe baali boogera ku sujuudu sahwi, kullama hadatha an-nuqsaan fi s-salaa, singa wazuukawo kye bayita obukendeevu mu s-salaa, yakunu qabla s-salaam, ebeerawo nga tetunnatoola ki? Salaamu. Okullama hadatha ziyaada fi s-salaa, singa abamu ko wali bwe batyo baaraba
nti singa wabeerawo ennyongeza mu ssala yakunu ba'da salaam, eyo sujuudu ebeerawo oluvannyuma lwaki wassalaamu. Akati Allah ayinza okugera omuntu ne yeerabira n'atoola salaamu nga tannaba kukola kikuvunnama, akola atya? Avunname oluvannyuma lwaki wassalaamu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika, jazakallahu khaira. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, nzikirizibwa okwazina nga sirina wudu obanga nina janaba? Al-adhan ba'da biduni wudu'i au lilmujrim, okwazina ku muntu atalina wuzu oba alina janaba kukkirizibwa. Fatwa y'abawalimu okuva edda nedda baga nti laysa min shuruti al-adhani al-wudu'i au al-ghusli min al-janaba, nti tekimanyikiddwa mu bulombolombo bwa wuzu ti omuntu amala kufuna wuzu. Ayimini mu bulombolombo bw'okwazi ti omuntu amala kufuna wuzu tekimanyikiddwa inda ahli al-ilm, oba nti alina kumala kunaaba ki mubiri gwonna. Era otugamba nti yasihu al-adhan, kukkirizibwa okwazina ng'omuntu talina ki wuzu oba nga alina janaba, kukkirizibwa okwazina kwe era Allah akumuwaamu empeera. Naye olwo hadithi eyajja ng'eraga nti okwazina kw'omuntu atalina wuzu tekukkirizibwa. La yasihu al-adhan illa bitahara, nti okwazina kw'omuntu tekukkirizibwa okuggyako ng'omuntu afunye wuzu. Ne hadithi nafu nnyo, la yuhtajja bihi, tetusobola gikola ki gyesembesa, kubanga bawalimu abamu bagirankira baga nti bisi bigambo byani bya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati omuntu akkirizibwa okwazina nga talina wuzu, era okwazina kuba kutuufu. Wabula bw'aba ayagala okwazina ekyalibadde ekirungi era ekisingako obulungi, kubanga yu'adhin ala wudu'i wa ala tahara, ayazine nga alina wuzu era nga muki nga mutukufu. Wal ilmu inda Allah. Barakallahu Fakika, barakallah. Nagamba nti sheekhe, nsaba kunnambuulirako Luganda lwaliwo wakati wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bakalifa be abana. أقول وبالله التوفيق كل الخلفاء الراشدين بخليفة بنابنا هو بتنو للدول يا ينو لغانا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كبان لغانا بالمصاهرة، المصاهرة بكو النبي صلى الله عليه وسلم يوسى أبامكو ولا بابا خليفة أوبا غيا قبيلة uruganda olulala lwa qaraba an-nasab, uruganda lwa qaraba lwa musaayi. Amma Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yali nfanfe wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga mukwano gwe nnyo okuviira ddala nga bakyali bato. Yali mukwano myaka gy'obuvubuka, waliwo abantu nga mukuze mubalaba ba mikwano naye ng'omukwano gwagala okutuukawo okutuusa ne mubukulu gye bakola ki gye bali. Kati Abu Bakr ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-islam wa ba'da al-islam bali baki bali bamukwano. Siraamu tebannaba kubufuna n'oluvannyuma lw'okufuna obusiraamu, qabla an-nubuwwa wa ba'da an-nubuwwa. Nabbi tannafuna bwa nabbi n'oluvannyuma lw'okufuna obwaki obwannabbi. Yali mukwano gwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuyitanga sahibi. Yagamba lumu bafuna okusowagana, hadithi mwerimu Sahih al-Bukhari, bafuna okusowagana Abu Bakr ne Umar, naye nga mu butuufu kiyinzika okuba nga Abu Bakr yali asobezza Umar. Fajaa Abu Bakr ila Umar, Abu Bakr najja wa Umar
nabwati Umar tunuulira omukwano gw'obusiraamu gwali badde oli bw'ategeeranga nti nze nsobezza akola kigwanidde kukola ki nabwati nakusobezza fa'fu anni kusaba onsonyiwe faqala Umar yali mukaaba qala Umar wallahi la a'fu anka Umar n'agamba nti sigenda kukola ki kusonyiwe ekigambo kyanakuwoza nnyo Abubakar omusajja asobezza zize newe mu buntu ne mugansonyiwa n'agaana okukola ki aga ngende eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam Umaru faqasada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam n'agenda eri omubaka Abubakar n'agenda eri omubaka sallallahu alayhi wasallam kati Umaru naye okuba mu kifuba nakati omusajja kati ate ngambi waaki sijja kusonyiwa kati nzikiriza kangende ekole ki musonyiwe agenda okutuuka ewa Abubakari faqala athamma Abubakar ono waliwo Abubakar faqalu la agati taliiwo ayina gyalazi Umaru n'ategeera nti Abubakar yaleka taliiwo naye kangende ebinyumirizeeko Nabbi Muhammad kati nzikiriza okusonyiwa Abubakar kumba Abubakari bwe yagenze naye yagenze wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunuulira abantu bawanga obusiraamu n'obukulembeze bwabwe ebitiibwa ng'ebisoowaganye baddukira wani kulembeze wa busiraamu nabbi wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akati Abubakari n'amunnyonnyolamu nabwati twafunye obutakkaanya ne muganda wange Umar ne bwe ngenzeeyo okumugaa nti nsonyiwe n'agaana Allahu akbar nabbi tekyamuyisa bulungi omuntu okujja gy'oli n'agamba nti nsonyiwa n'ogaana kati Umaru naye yali yeekubye mu mutima bwe yaddayo yagende wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti twafunye obutakkaanya ne muganda wange ono naye azze okumusonyiwa naye kisobodde kumusonyera wabula kati nzize mukole ki musonyiwe Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ebigambo byali bingi ng'awaana Abubakari ekiraga omukwano gwabwe gwali kati wallahi ma da'awtu ahadan ila al-islami illa kanat lahu kabwa wa ma'ahu kabwa teriyo gwe nakoola kujja mu busiraamu kujjako nga waaliwo okusika omuguwa illa Ababakari okujjako omusajja ono Abubakari kyava baga nti uturukuni wa sahibi mundekere mukwano gwange Abubakari mundekere mukwano gwange ani Abubakari kitegeeza ki alaaka enkolagana akakwate omukwano ogwaliwo kati wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne Abubakari Nabbi Abubakari mubaali basinga okutegeera Nabbi Muhammad ya Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu era Uhud Nabbi watfuno wajja n'alangira Abubakari yali taliyo wallahi yamutegeera mu bulamu ne mukufa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yategeera Abubakari mu bulamu ne mukufa nga kyabayogedde oba kyabaali Nabbi Muhammad embeera zonna asinga ozitegeera Abubakari obola baganda bagamba timbuulira gwoyita naye buulire neeyisaayo gwowangaala naye Abubakari yali amanyi Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam akati ku Uhudi amawulire galiikinga Nabbi yatuma ba intelligenti be n'abaga tugende tukole saaki y'amawulire bamuleetera amawulire nga gagamba nti Abakuraishi bava e Makka bajja okulumba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba era amawulire ago Nabbi bwagafuna n'akuŋŋaanya basahaba n'agati Abakuraishi bajja kutulumba bakaafu b'e Makka naye tukoze tutya basahaba ne bamunnyonnyola tubadde tusaba twaligenze ne tutambulako mu kkubo lya Allah ng'Ababadiri bwe baakola tulwaneko mu kkubo lya Allah naffe tufune empeereza okuvaako wano nga tugenze fi sabiilillah mu kkubo lya Allah Nabbi n'abaga nze mbadde ndaba twalisigadde wano ne tulwanira wano kaafu bajja tubakube tutemeko batema abala bajja kudduka kuba Nabbi wani wa Allah tabaraka wa taala basahaba bagamba ka wa Allah nga tunaba tufiiridde embeera tulekeeko tuweeyo omukisa Nabbi n'agamba nga temusazeewo tugende n'ekyo
waliwo obujulizi obulaga nti omukulembeze awulirizaako ku bantu be newankubadde ng'oluusi tebaliko si kyekikyasinza okubeera ekituufu ennyo abawaayo buki ne bwaba afaanana atya. nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ng'addayowe ng'ateekako kombati wateekako kombati ng'awaggala awawula n'ebiso biki byagenda okukozesa nga bagijjeeyo. kati Abubakari atuuka abasanga bali awo ababuuza nti kiki ekigenda mu maaso, anti nabbi atugambye okusinziira ku intelligence eraga nti alina okukola ki, alina okugenda okulwana mu lutalo Abakuraishi bajja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali aliwe. Abubakari abaga nti ate mumugambye mutya, nti tumugambye nomugamba wano nabbi abadde ateesa tulwanire wano, naye tumugambye tugende tulwanireko obweru waki, obweru wa Madina. Batambula bagenda wabweru beteekateeka. Abubakari abaga nti ate nabbi abadde agamba kiti, nabbi wa Allah kyabadde agamba mutulwanire wano netumuwa amagezi. Abubakari n'abagamba ebigambo ebyali ebikulu, yabaga nti ayyukum kumwa abali wano, ayyukum arjahu aqlan wa aswabu ra'yan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ani mmwe akyasinza okubeera n'amagezi amalungi amasengejje, wa aswabu ra'yan n'alina endowooza ekyasinza okubeera ennungi oba endaba ennungi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, okusinga omubaka wani wa asla nga talimu. Basahaba bagenda okwekubakubamu nga balaba Abubakari amasiina, ne baddayo eri nabbi Muhammad bamusanga yataddeko dda kombati yaki eyamadi, kyambala akitaddeko nga bamaze okugiwawula ataddeko ne mikfan agandika ngende mu lutalo. Kati bamugamba mbaka wa Allah, okusinziira ku kyewaleese tulaba tugende n'endowooza yo, kubanga Abubakari atuwabuddemu tetusobola kukusinga. Allahu akbar. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba ekigambo n'abaga nti ma kaana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tekigwanidde omubaka wani wa Allah sallallahu alaihi wasallam idha labisa lamatahu, bwaba amaze oteekako kombati y'amajuba y'olutalo, an yadaahu, kujambulamu hatta yaqdiya Allahu amran kana maf'ula, tusanga Allah asazeewo kyabakoze eki. Nabaga tugende kyetwasazeewo kuba nataddeko dda kombati egenda okufuluma Madina, tugende tulinde abakaafu Abakuraishi. Nabbi n'agenda n'ekirowoozo kyabwe. Ala kulli, Abubakari yali amanyi nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye yamujjira lumu n'amugamba ti ma ra'ayuka. Nabbi ajjewa Abubakari amuga nti olaba otya Aisha? Aisha oyo mulaba otya? Ma ra'ayuka fi Aisha, nga kyategeezaamu nikahuha, okumukola ki, okumuwa. Abubakari n'akifuna muli obuzibu si bwakutangira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula alabanga bakuliridde mu myaka. Ate Abubakari alabanga alingana muganda wani wa nabbi sallallahu alaihi wasallam, kyava mugati innaha la ibnatuk, nze mulabanga ali mu kifo kyani kyamuwalawo. Namugati naam, yali mu kifo kya muwala wange era mutwala nga muwala wange, walakinaha halalu li, naye omukyalo oyo Aisha oba omuwala oyo Aisha ali halali gyekola ki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam Abubakari namuga nti idhan fadhak, oba kibwe ekito bwe kiri muwowe. Namuwowa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne wagwawo akakwate ke bayita akawuko nga Abubakari mukoddomi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Owokubiri ye Umaru al-Faruq ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Faruqu yayina muwala we nga bamuyita Hafsa, ayina gye yafumbirwa, omusajja ndowooza n'amuta, abaga nti yafiirwa bbaawe. Ne bw'amuta oba bw'asigala nga tayina musajja, Umaru bambi kyamuyisa bubi ng'omuntu ng'omuzadde, n'agenda wa Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, n'agenda wa Uthman ibn Affan, ng'ekimututteyo agenda kutunuulira omwana waani agenda okumuwoowa.
anaasigala awo nga talina musajja? Abazadde kiba kituluma ffe abazadde abaana kulaba omwana wo ng'ali ku lujjaawo talina musajja gwakola ki gwafumbiddwa. Akati Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ekirowoozo teyakigula bulungi ekya Umar. Uthmani naye teyakikkiriza. Akati Nabbi sallallahu alayhi wasallama bamulaga ekirowoozo ye n'awowaani n'awowa Hafsa muwala waani wa Umar, era nekibeera nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yali mukoddomi waani wa Umar al-Faruq ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu. Omulala Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan Nabbi sallallahu alayhi wasallama yamuwa abawala babiri, yamuwa Kulthum n'amuwa ne Ruqayya, abawala babiri yabawasa, naye bonna baafa nga Uthmani tannaba kufa, bonna baafa nga bafiira mu maka ga Uthmani. Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam n'agamba nti mbakubanga nina wakusatu naye naalikoze eki, naali muwadde. N'abeeranga Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu naye yali mukoddomi wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, naye nga Nabbi yamuwa abawala be, so si Uthman yawaani Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era bamutuuma Dhu an-Nurayn, Dhun-Nurayn, olw'ensonga yawasa abawala b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam babeka babiri. Ali ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Ali ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, oba otunuulidde Ali Allah musiime, ye yalina oluganda lwa miteeko ebiri ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sookera ddala taata wa Ali ne taata wa Nabbi ba luganda, taata wa buyomu. Taata wa Ali ne taata wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taata wa buyomu. Ali ibn Abi Talib, Abu Talib ibn Abdul Muttalib, Muhammad ibn Abdullah, Abdullah ibn Abdul Muttalib. Tunuli Ali mutabani wa Abdullah wa Abu Talib. Abu Talib taata wa mwita Abdul Muttalib. Jajja wa Ali bamwita Abdul Muttalib, jajja wa Nabbi bamwita Abdul Muttalib. Taata wa Nabbi Muhammad bamwita Abdullah, taata wa Ali bamwita Abu Talib. Abu Talib muganda wa Abdullah. Abdullah ne Abdul Muttalib baana ba Abdullah ne Abu Talib baana ba Abdul Muttalib. Kyewuunyisa ti jajja wa Nabbi Muhammad ne jajja wa Ali bibamu, taata wa Nabbi ne taata wa Abu Talib taata wa woku, taata wa Nabbi ne taata wa Ali ibn Abi Talib taata wa woku. Kandi kibeera nga Nabbi Muhammad mugundi eyo abeera muganda wa Ali, wabula Nabbi n'akolayo ekirala, n'akwata muwala we n'amuwa Ali, Fatima. Yakwata Fatima muwala we n'amuwa Ali. Nabbi yagalanga nnyo Ali radiyallahu ta'ala anhu. Mu mateeka g'eddiini tekiinambwa haramu, luganda olufaanana bw'ekyo, naye Nabbi yagala nnyo Ali radiyallahu ta'ala anhu, era ebigambo byamwogerako byali birungi nnyo. Ali oyo saba Allah tabaraka wa ta'ala musiime, era yali omu ku basahaba enkwatangabo abawandikanga obubaka nga buvudde bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagambanga man kuntu mawlaahu fa aliyu mawlaahu, yaga nti yenna mukwano gwange asala amagezi ayagala ennyo Ali. Man kuntu mawlaahu fa aliyu mawlaahu, buli mukwano gwange ne Ali ayina kuba mukwano gwe. Kyava gati Allahumma wali man wala wa adi man ada, ay Allah nkusaba obeere mukwano gwa buli yenna akwanya Ali, era Allah nkusaba obeere mulabe wa buli yenna asunguwalira Ali. Kitegeeza Ali Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era lumu yamugamba nti ya Ali ala tarda an takuna bimanzilati Haruna inda Musa alayhi salatu wassalam, toyagala kubeera mu kifo kya Haruna awali Musa alayhi salatu wassalam, ghayra annahu la nabiyya ba'di,
ekyenjawulo ekiriwo teriyo nabbi agenda kujja luvannyuma lwange nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumu yali alina gye gwatuma mu lutalo n'agamba la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulun yuhibbu Allahu rajulan yuhibbu Allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Yagati ekyangenda kuwa bendera omusajja ng'ayagala nnyo Allah n'omubaka we, nga ne Allah n'omubaka we bamwagala nnyo. Yaftahu Allahu ala yadayhi, Allah agenda kuggulirawo ku mikono gy'omusajja oyo Khaybara oba ekitundu nabbi kye yali amutumamu. Fabaata nnaasu, abantu bonna baasula nga bonna beesunga. Okumanya beesunga, Umaru yatuuka ekiseera n'agamba nti seegombanga ku bukulembeze okujja kukuulu. Buli omu yasula Yesu. Obwakeera ku makya abantu bonna baakeera mu muzikiti nga buli omu asubira ayyuhum yu'ta, ariko bagenda okuwa bendera. Omusajja nga Allah mwagala nnyo n'omubaka wa Allah mwagala nnyo, nga naye ayagala nnyo Allah, ayagala nnyo n'omubaka wa Allah. Falamma asbah, obudde bwakya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Ali, yagati Ali yali luddawa? Faqalu, basahaba ne baga nti huwa mushtaaku ainaihi, amaaso gaasuze gamuluma Ali. Nabbi gwayagala okuwaaki bendera, amaaso gaasuze gamulumira tasobodde kukola ki kubaawo. Naga nti mumuyite, ne bayita Ali. Bwe bayita Ali, tulaga omukwano gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne muganda we Ali. Bwe bayita Ali, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajja waali fatafala ala ainaihi, n'awanda amalusuku maaso ge, wadaa lahu, n'amusabira edduwa. Fabari'aka an lam yakun bihi waja, naddengulu amaaso ne gawonerawo ng'alinganga atabadde na kirwadde kyonna ku maaso. Yoyo Ali radiyallahu ta'ala anhu, nabbi yamwagala nnyo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hassan naye bamubalira mu ba khalifa kubanga yafugako emyezi emeka? Yafugako emyezi 6 nga Ali abamu ku bawali baga nti naye yali khalifa mu bakhalifa yajjuliza n'emyaka 30 Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngeyogera obwa khalifa. Era Hassan ibn Ali, Hassan mutabani wa Ali radiyallahu ta'ala anhu, kigambibwa nti okufuga okwo kwe yafuga yali ajjuliriza kisaanya kya kitaawe kuba battamudde. Bwe yamalirizaawo n'alangirira n'akwasa obukulembeze ng'abuwa Muawiya ibn Abi Sufyan. Muawiya ibn Abi Sufyan n'atambuza, olw'okuba yava ku kyali kimanyikiddwa ensonga lwaki yatandikawo dynasties, empires ezo kye bayita ad-dawlatul Umawiya. Yava ku ndagaano Hassan gye yamuwa kwasa obukulembeze nereka abasiraamu balondenga omuki kulembeze waabwe. Hassan yali muzzukulu wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azaalibwa Fatima, ate nga ku sayidi endala Ali yamuzaala, muganda wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamukwatangako naga nti mutabani wange, ngamuyita na mutabani wange, inna ibni hadha sayuslihu bayna fi'atayn azimatayn kullun yadda'i al-haqq, agenda kugatta wakati w'ebibinja bibiri ebinene nga buli kibinja kiraga kiri kuki oba kullun ala al-haqq, byonna nga biri ku mazima. Kibinja kya Muawiya n'ekibinja kyani. Era Hassan ye yajjawo ensasagge ezaaliwo wakati w'ekibinja kyali kikulemberwa kitaawe Ali n'ekibinja kyali kikulemberwa Muawiya khalul umma, kojja wa umma, bun Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fika. Barakallah. Sabo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yasse nabyo. Kibuuzo ekiddako biidhnillah kigamba nti Sheikhe, ekijjulo Allah kiyasiza abagoberezi ba Nabbi Isa alayhi salatu wassalam
abuuza nti bonna baalya ku kijjulo ekyo oba eriyo abaagaana, era abaagaana bwe babanga gye bali Allah yabakola atya? aqulu wabillahi tawfiq. Kyajja mu Qur'ani ekitiibwa Suratul Maida wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agamba وإذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم yagamba nti bahawariyuna bebaita abayigirizo ba Yesu bagamba Yesu ne bavuga nti wange gwe Yesu mutabani wa Mariyamu, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idata min as-sama, omulezi wo asobola okutussaako ekijjulo okuvawo. Watuqra hal tastati'u rabbaka, ekiri mu Qur'ani eno gisome gamba nti hal yastati'u rabbuka, hal yastati'u rabbuka, omulezi wo asobola. Naye qira'a endala egamba hal tastati'u rabbaka, abaffe osobola okutugambira katondawo. Kiri ekisoose hal yastati'u rabbuka, abaffe katondawo asobola an yunazzila alaina ma'idata min as-sama, okussa ekijjulo okuvawo mu ggulu. Kino ekyokubikiga nti hal tastati'u rabbaka, osobola okutugambira katondawo an yunazzila alaina ma'idata min as-sama. Qala attaqullah, qala attaqullah, qala attaqullah. Yesu yabagamba nti Allah yali asinzidde ku kigambo kye baayogera nti hal yastati'u rabbuka, katonda waasobola okussa ekijjulo. Qala attaqullah, qala attaqullah, attaqullah. Abali baleeta ta'lilaati eziraga lwaki Yesu yagamba abantu abo nti ittaqullah, mutyani Allah. Okusooka kwa byonna bahawariyuuna baalaga killata imanihi, obukkiriza bwabwe okubeera obwawa, okugamba Allah hal yastati'u rabbuka, asobola Allah wo asobola, Allah nga talina kyatasobola. Bo ne baga nti hal yastati'u rabbuka, ekyo kisookera ddala. Ekyokubiri, Allah bamuwunzikira ku Yesu, ekifo ky'okumwewunzikira ku nti hal yastati'u rabbuna, obaga nti hal yastati'u rabbuka, omulezi wo. Wallahi qarinu bayna haulai wa ashabi Muhammad wa qarinu bayna ashabi Musa wa ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era abawalimu awe bajja obujulizi obugamba nti teriyo ala wajhi al-ard, teriyo ala wajhi al-ard, mu nsi yonna okuviira ddala ku babaka abasookawo ba Nuuhu, ba Huudu, ba Saalihi, ba Dhulkifli, ba bonna, ba Musa, ba Isa, ba Yusufu, ba Yaqubu, Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Teriyo nabbi agenda kubeera n'abasahaba nga balina obukkiriza obwenkanankana n'obukkiriza bw'abasahaba b'omubaka Muhammad. Taliyo. Bwe tunuulira aba Musa bye yali nabo, yakwata ikhtara min khiyari ummati, abasinga okubeera n'ettaqwa ey'amaanyi mu umma ye. Ikhtara minhum 70 rajula, yalonda abantu 70 limiqaati rabbi, bagende basinkana Allah, bakakase bajulize tawuba gye baakola, tawuba gye baakola, balina tawuba gye bakola, bagende wa Allah bongere okukola ki, okwenenya. Bwe baatuuka ewa Allah tabaraka wa ta'ala, batuuse limiqaati rabbihim, bagamba Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahara. Musa, tetugenda kukkiriza okutuusa nga otuleetedde wano Katonda ne tumulabako n'amagi amaaso. Ashabu Musa khiyari khairu ummati, abasinga okubeera abatya Allah mu umma ye. Era ati abawali bwe bagamba abo bennyini abagoberezi ba Musa, waaliwo ekiseera Musa n'abaga nti udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum, mugende mu nsi Allah tabaraka wa ta'ala gy'abasuubizza agibawadde. Banu Kanaan, Falastini, bwe baatuuka eyo, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala
baali tebannabagenda era tebagenda bagamba Allah nti tugenda genda lan nadkhula fiha madamu fiha lan nadkhulaha abada tugenda giyingira madamu fiha bangali banamalanga bali bakyali mu bajabbarin. Musa alayhi salatu wassalam n'abasajja abalongofu baga nti Allah bagambye muyingire mu nsi bwe munaaba muyingidde mujja kuwangula. Bagamba Musa, ya Musa lan nadkhulaha abadan tetugenda yingirayo. Ne baga nti idhhab anta wa rabbuka faqatila. Tunulira basahaba ba Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Genda ne Katonda omulwane ffe tukoze ki? Kakati nabana ba Isa mawuliri abasinga okutya Allah tabaraka wa taala abayigirizo ba Yesu be yali ayina bagamba Yesu ne bamuga nti hal yastati'u rabbuka kunafiya Allah Katonda wasobola kyokka ekyo yastati'u rabbuka teri mu bantu ba Nabbi Muhammad ayina bukkiriza asobola kyo. Katonda asobola ki? Ffe kyetumanyi ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فبانت بمانيت الله بولي kintu kyonna kina kubusobozi naye kubaga nti hal yastati'u rabbuka omulezi wo Allah asobola an yunazzila alaina ma'idatan min as-sama okutusiriza emmeeza okuva waggulu. Musa yensonga lwa Isa yensonga lwaki yabagamba qala taqullah mutyali mutye Allah. Ekyokubiri kwe kunasaba Allah ne muteeka ate abagoberizi ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagamba batya Allah tabaraka wa taala yabasaako aya nabaga nti lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah yayina ebiri mu magulu omusanvu n'ensi omusanvu. Wa in tubidu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Ne munakweka bimugenda okukola bimumalidde oba mubyoleseza Allah babala bajje eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugati mbaka wa Allah inna Allah kad anzala ilayna ayati ma nutiq. Allah bingi mu aya zagenza tusaku nga tuzisobola wa qad unzilati ilayna al-yawma aya. Olwali Allah tabaraka wa taala tusiza ku aya la nutiq tukisobola nabaga nti maji bamusomera aya basomera Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi nabagamba ne bamugamba nti hal yuhasibuna Allah hatta ma nukhfi fi sudurina. Allah tubala ne betukwese muki mu bifuba byaffe. Owekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nabaga nti la taqulu kama qala ashabu Musa li Musa aw walaga tafdil. Temugamba nga abantu ba Musa bagambani Musa bagamba ati idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Basahaba ne bagamba wallahi ya Rasulullah sanuqatilu tugenda kubeeranga naawe nga tulwana min bayni yadayk mu maaso go tujja kubangayo wa min khalfika ne mabegawo wa min janbika ne kusaidiyo al ayman yaddiyo wal aysar ne yakono. Allah ko kusa aya igat amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Allah natendiliza umulimu gwa sahaba nagati bakkiriza Allah kullun wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Sone babiranga basahaba ban nabbi bakizo ibanga lyonna akati bano bagamba nabbi wa yamugati hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan min as-sama. Katonda wasobola tusirize emmeeza y'ekijjulu b'ekijjulu okuva waggulu. Qala taqullah nabbi wa Allah nabaga nti mutye Allah in kuntum mu'minin. Ombaga mukola ki nga mulimu okutya Allah. Qalu nuridu an na'kula minha. Bamuga twagala tuliyeko ku kijjulu ekyo. Wa tatma'innu qulubuna n'emitima gyaffe gibeere miki. Wa na'lama an qad sadaqtana tunulire ebyo byonna Isa byatunulira tutegeere nti byotugamba bituufu mazima. qad sadaqtana wa nakunu alayha min ash-shahidin tubeere bajulizi
Allahu akbar. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala kyava baga nti qala Allah yaga nti inni munazziluha alaykum, ngenda kubasiriza ki emmeeza y'ekijjulo. Inni munazziluha alaykum, ngenda giba faman yakfuru ba'du minkum fa inni u'adhibuhu adhaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin. Yenna nakwafuwa oluvannyuma lw'ekijjulo ekyo ngenda mubonereza olubonereza lwesibonerezangako kitonde kyonna. Akati abawalimu bayogera nga baga nti Allah tabaraka wa taala bwamala okwogera ebyo bangi beekuba mu mutima ne baga nti tossa. Abaga nti Allah kyaga nti inni munazziluha alaykum, Allah yamala n'agikola ki n'agissa. Kuba qawluhu in qaala haqqan, yassa ekijjulo nga kiriko emigaati n'ennyama, nga kyamaanyi, kuliko ne salads zino bigendera ku kijjulo ekyo byonna nga webiri. Bwamala okubissa ne babirya. Akati wamala okulya waliwo abaagaana era ne bajja mu luvannyuma lw'ekijjulo ekyo. Imam al-Baghawi Allah musiime yagamba Ibn al-Qayyim ne Ibn Taymiyyah kubaga nti Allah yasse ekijjulo ekyo. N'abalala bawalimu nga Imam al-Tabari ne Imam al-Qurtubi balaga nti Allah yasse ekijjulo ekyo. Imam al-Baghawi agamba waliwo akabinja akamala ne kajjeemu, Allah tabaraka wa taala n'akafuuna qiradatan wa khanazir, n'abafuula gabisi. Ekibonezo kyabawa ku duniya. Ate waliwo ebibonezo byabategekedde ku akhira, bafuula gabisi na nkima. Imam al-Baghawi bw'ati bw'agamba. So bagamba nti waliwo abaajema, naam, waliwo abagamba nti waliwo abakola ki, abaajema bababonereza naki, adhabahumullah nasakhahum qiradatan wa khanazir, ebafuulaga bizina ki nankube. Era ku kiyama sayu'adhibuhum Allahu adhaban lam yu'adhib biha ahadun min alalamin, agenda kubabonereza ebibonerezo ebinene byatabonezangako na bitondo byonna. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Sabu ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga tugasa n'ebigambo ebyo, mashallah. Kibuzo kyaffe biidhnillah kijja okusembayo leero kigamba nti Sheikh nsaba kumpa ku sababu nuzulu ya aya y'enkaaga mu ebbiri suratu Naml. Kale suratu Naml aya y'enkaaga mu ebbiri ebikulawo. طيب، يقول الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أبوز سبب النزول يا آية أبجوغيرا كما قالوا مسجى وابو أبات سوكو والصحابة أبي بتيبا مسجى قيل أنه كان يسوق الناس على حماره أو على بغله. Ili avuga abantu nga bavugira ngamye nga akola taxi, zino special taxis zimumanyi, omupangisa n'akuvuga naye nga abavuga okuva Damashqi Yamani n'abatwaleyo mu kyalo wansi. Era n'ekyalo mutabu yatafasiri ebimu bakimentioninga yabatwalanga nga abatwalayo
ku taxi eyo nga bonabeera ne kaboda nga kapakinze wano kalagi katwala abantu kaveera oba kabatwala enywedde malwa nga gye kabatwala mu kyalo eyo bayitayo enywedde natenakuzi akati enywedde malwa eyo nga gyabatwala kati omusajja aba amuvuga lumu amuvuga ayagala okumutugumbula okumutta omusajja n'ava ku ŋŋamiya agaba kandi mulekere n'amusimbako n'eŋŋamiya bw'atuuka gye yatuuka n'amukwata ng'ayina effumu oba ng'ayina obunyago ayina n'ekiso n'amugaa ati nkutta kati oyo gwe yaweeka gwe yavugaku ku ki yavugaku ku takisi oba ku special taxi baba batambula amukutte amugaa nti ndeka nsaaleyo rakambeka 2 naye namugaa naye lwaki ozita anshadaku namugaa ti lwaki ozita engami yange kulekedde ne sente oba oyagala kankoleki kankuwe naye obulamu bundekere namugaa nti nze nazze nga njagala sente n'engami yange twala oba n'ensolo ngitwala ne sente nzikolaki n'obulamu mbwagala namugaa ndeka nsaaleyo rakambeka 2 kati namugaa nti oba oyagala nkuleko osaalira ka 2 zisaale lakin la tuti towangu saala nyimpiyimpi agamba nti fafakkartu nentandika okulowooza ebyokusoma ne bimbula nendowooza ku aya za Quran zenaalisomesa byama nezikolaki zimbula mu sala naga nti hatta waqatu ala qawlihi taala okutuusa bwe natuuka ku kigambo kya Allah ekigamba amman yujibu lmuttar idha da'ahu amman yujibu lmuttarra idha da'ahu wa yakshifu suu ani ayinza okwanukula almuttarra omuntu gwe basindiikiriza gwe bakaka idha da'ahu waba musabye wa yakshifu suu'a namubikkulako akabenje akatyabaga ebizibu byabakudde wayajaluhum khulafa al ard namulekawo nga yasikidde ensi yabaga nti ailahu maa Allah waliyo omulezi atali Allah waliwo asinzibwa atali Allah la ilaha illallah taliyo qalilan ma tadhakkarun wajjukira aya eyo abamu kuba wali bayongerako ti omusajja oyo nasala raka 2 naye bw'aba amaliriza naga nti Allahumma ya mubdiu ya mu'id ya ghafuru ya wadud ya dhal arshi al-majid ya fa'al lima yurid as'aluka bi'izzika alladhi la yudam wa bimulkika alladhi la yuram wa binurika alladhi mala'a arkana arshik yogera ebigambo aya ziri mu suratu al-buruj innahu huwa yubdiu wa yu'id yajijja muti wanagati Allahumma ya mubdiu ya mu'id wa huwa al-ghafur al-wadud Allahumma ya ghafur ya wadud ya dhal arshi al-majid ya fa'alu lima yurid Allah bwakola kyobo yagadde as'aluka bi'izzika kusaba n'ekitiibwa kyo alladhi la yudam ekitayina kunyamu kusaba n'ekitiibwa kyo Allah tabaraka wa ta'ala ekyamaani wa bimulkika n'obufuzi bwo alladhi la yuram nga teriyo Allah asobola kwesimbamu wa binurika n'ekitangaala kyo Allah alladhi mala'a arkana arshika ekyajjula arshiyo oba pilaazi za arshiyo antunajjini min sharri hadha arrajul ontaasowibwa omusajja ono aba atula salaamu avudde mu sala ng'alaba wali wajja ku nsolo ng'awejja emisinde nga kanna nafsahu ng'asibye wano aleseewo maaso gokka ng'ajja bihirba n'olunyago bwe yatuuka wali omusajja oli n'amufumita n'amutta fakharra ala al-ard n'agweyo yamufumita kyava mugaa nti man anta babireeta ebyo byonna mu tafasiri nagati man anta gwe ovuddewo navuga ti ana malaku fi samai thaniya nze malayika nva ku ggulu lyakubeka lyakubiri inna allaha kad samia duaaka Allah awulidde edduwa gyokoze ki gyosabye fa ajabaha oba fastajaba duaaka nayanukula edduwaayo
n'okuntuma bunnambiro nzija enkutaasa era nenkutaasa. So ekyo kye sababu nuzulu bali ebimu ku nsonga lwaki Allah tabaraka wa taala yaleeta abasiraamu, lwaki omuwalimu oyo yajjukira aya eyo, niboogera ku aya eyo abasinga obungi mu tafasiri. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum, jazakumullah وفيك بارك الله جزاك الله خيرا. ما شاء الله olw'obudde tujja kusukkawo ebisigadde ebibuuzo etujja otandikirako wiiki ejja biidhini subhanahu wa taala. Wabarakallahu fikum. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase nabyo twejjukanyiza olwaleero n'akadde ke tumaze wano. Tumusaba abeere nga atusasula empeera esinga okuba ennungi fi dunya wal akhira. Wabarakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.